Game back. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. إخوة في الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل وراكبوه مراكبة من يعلم أنه يسمع ويرى واعلم أن خير زاد التقوى فاتقوا الله يا أولو الألباب كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما تلقى الله سبحانه وتعالى يا الله جل جلاله يفسيمنا زابو ويشينغرا يتوبي السلام twandibadde kisinga tetubadde basiraamu twandibaddewa essaawa eno olunaku lumu olw'ejjuma twandibaddewa tubakubanga tetuli basiraamu twandibasanzeewo abantu abalungi nga mmwe twandibalabyeko ddi twandibakuŋŋanyiza nankuŋŋanye efaanana etya okubatululako mbyenyi ebyebitiibwa ebifaanaganako nga bineero senga myazimu obutatuwadde busiraamu twandibadde tukola mirimu ki ku bbula ly'emirimu eriri mu nsi olunaku olwaleero nga n'obufere obulimba obubbi obukulupya obunnanfuusi abantu ne bagibwako ebyabwe mu mbeera ey'obunnanfuusi n'obulimba nga bufuuse mulimu leero twandibadde tukola mulimu kisenga myazi mungu teyatuwa busiraamu ani yandibadde atumanyi mu nsi muno ani yandibadde atumanyi myazi mungu aba butatuwa busiraamu twandibadde tuyitibwa mannya ki abooluganda abalungi ensimbi zaffe biki bye twandibadde tuzimaliramu allah aba butatuwa busiraamu wali webuzizaako kyefiriji gy'olina eka esayidi ng'erimu byakulya ebiriibwa mu mmere esayidi ng'erimu byakunywa
yandibaddemu byakunywa ki era byakulya ki. Era wali webuzizaako nti oluvannyuma lw'okunywa ebyokunywa bine n'omukyala n'abaana kikyandiddiridde ku makyanga nga nzize buseesezi zange bikamiize soba abaana banditunuulidde batya oluvannyuma lw'okunywa bye nanywedde mu kiro eccupa zange 9-10 nga ndyawo ne maama w'abaana n'ebyaddiridde byonna nandibinnyonnyodde ntya eri mukyala wange n'abaana. Temulaba nti Mungu yatuwa nnyo abooluganda? Temulaba nti Munyazi Mungu yatwagala nnyo tuwa ekyengera busiraamu? Twandifaananye tutya? Ani yandibadde atumanyi mu nsi erina obujulizi yadde ye tagimanya akaseera ako asobola okuba akasimu asobola okunoonya kuwulira bwe ati waye mbuuziddwa ku nsonga egamba obujulizi obutufuula oba obutugamba okubeera abasiraamu nti tubeere basiraamu obujulizi obwo tubujjawa? Nze sibumanyi naye bumpe. Naga nti tomenyeka. Obujulizi buli mu kitabo kyennyini kyetugoberera abasiraamu nga kyekitabo kyaffe ye Kulaani. Obujulizi bugamba butya? Munyazi Mungu atugamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum, abange abanadamu abange abaddu bange bennooze bokka mu nsi. Bannange Allah wakuwanga obusiraamu weesunangako n'omanya nti Allah akulonze nnyo. Lwaki? Eddiini eno tagiwadde bantu bonna, agiwaddeko abo bokka balonze mbaddu b'abalungi. Naga nti obusiraamu mbukuwadde. Allah aga nti alyawma akmaltu lakum dinakum, olunaku olwaleero nzijjuzza gye muli eddiini yange busiraamu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, buli ali gyali amanye nti ebyengera byange mbijjuzza mu ddiini emu yokka busiraamu. N'atakomawo n'aga nti waraditu lakum al-islaama diina, yenna atondeddwa ng'amanye nti nze yamutondera wakudda gyeri amanye nti eddiini gye mulondedde mu nsi eri emu yokka busiraamu. Ekyo towuliranga gwe kikumalira bumalizo kuwa essanyu erimala nga kiriko obujulizi mu Kulaani, ekitabo ekiri mu myaka 1400 nga tekikyusibwangamu yadde ennyukuta. Buli musomi yenna, buli muntu yenna Katonda gwawadde knowledge ey'ekika kyonna ng'etuukagana n'omulembe gwe tuliko, akakasa Kulaani kyekitabo kyokka of the kind ekitakyusibwangako emyaka 1400 nga kiri intact okuva we kyakkira. Ekigambo ekyo mwekiri nga Katonda atulondera obusiraamu notulaga nti yeddiini gyajjuzza era gyatusiimidde ffenna. Ekyo tekikumala. Bwe tulaba nti n'abantu abakwatibwa obusiraamu effitina babukwatibwa effitina nga batuufu, abakwatibwa obusiraamu effitina ne babuwalana ne babwogerera ebinene ne babuwaayiriza ne babukonjerako ebinene n'ebitini mu lwatu ne mu kyama, abantu abo batuufu. Lwaki? Ekyo bakikola olw'ensonga enzikiriza ze balimu tezirina nsibuko. Era omubuuza nti oli wa ddiini ki? Naga ndi wa ddiini gundi. Obujulizi obukufuula ow'eddiini eyo obujjawa? Abamu n'ekyo ng'olumu alina n'ekitabo kyagamba nti kino kyekitabo kyengoberera, naye nga temuliimu bujulizi bumugamba kubeera ekyo kyali. Nga twesiige nnyo abasiraamu, Allah nga atuwadde nnyo abasiraamu, n'atuwa eddiini etuukagana n'emirembe gyonna, n'atuwa eddiini etuukagana n'obutonde bw'omuntu yenna engeri gyatondeddwamu waffe. Ffe kasita otukakasa nti obulamu bwammwe bugenda, naye mugenda muli basiraamu kitumalira. Zali okututwalako obusiraamu n'otuwa buli kimu olw'ensonga teriyo Katonda gwawadde ng'obusiraamu tabumuwadde nga alina kyamuwadde. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allah. But for you our bayan today, but it was all about the beauty of Islam, the ni'mah of Islam, thanking Allah subhanahu wa ta'ala for this ni'mah.
whatever we have in the name of wealth and anything, it is because of Islam. So, always thank Allah subhanahu wa ta'ala. Omulimu gwokola ogw'okubeera comedian mu nsonga zino zonna tekulinaamu kawaayiro konna nakakwata. Sebo tukwaniriza nnyo, tusinye nnyo okulabako. Salaamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahi ni musanyufu nnyo. Ni musanyufu nnyo okubeeyungako. Mbadde ne bakwano bange bangi nnyo. Oli baseeka Seeka Hassan, Seeka Mafu, nina muto wange ya Rabbi bamuyita Seeka Waswa, mwana muto nnyo. Simanyi wabikirizwa lye yali bawumiddeko Seeka Waswa oyo, naye akoze kinene nnyo. Wallahi nze gye mbadde bwe buti nandibadde nagudde eddeeri nga neebase byakisereko mbemanyi mwana oyo wamu nkoko n'okuba buno obudde mba sinasooka nsimira biri ku nsi naye neebaza Allah bwena salamuse embeera yange ekyuse mullo era nsaba Allah aliwerize mu ddiini eno era nsaba muleme kundenya. Sirina mulimu gwe nnina mu mutwe, siri muyivu, omulimu gwange gwa kkomi era muze mukigenderera sipoola ku ddiini ya Busiraamu nemba ngizannyako birungi byekola eba mutugenderera era yagizanyirako awumule emirembe nelayi wainayi Seeka Muzaata yakuyita ng'Abasiraamu batabuse negamba liyaki wallahi oyitiriza nenya tukuwerekereko nenfukamira ekibuli. Natuuka ekibuli mu ofiisi y'omugenzi wallahi nafuna okutya okuva olwo nenjagala Obusiraamu. Musajja tubuulirira okuva olwo nenjagala Obusiraamu. Sikakiddwa, teri yankase, si lwa ssente, si lwaki, wabula nzize nga nzikiriza Allah okumugoberera n'okumuweereza ebbanga lyonna. Nsaba wensobezza tonnenya, ndi mugole. Mulimu Abasiraamu abagamba akusanga n'abula n'okukuba. Wallahi munderere nsaba busabe n'ebigambo ebyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bampadde erinnya lya Umar Malik engatako egganda Lubega. Irize erinakyuka amanira ati nkola ssente naye wano nze Umar Malik Lubega. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumwebaza nnyo muganda waffe, tumwagale nnyo, tumuyambeko, tumunoonyeeko, tumubudeebude. Ate tusaba Allah tabaraka wa taala sebo tweyanziza nnyo tweyanze tebabitanjibula barakallahu jazakumullahu khair. Twebaza nnyo muganda waffe Ajuma Katongole abadde mundu emmenye mu kukyuka kwa muganda waffe ono. Twebaza baganda waffe abamawulire emidi ez'enjawulo batunoonyeza nnyo n'omukwano omuyitirivu okulaba nga bawulira broadcastinga ensonga y'okusiramuka kwa muganda waffe ono. Tusaba Katonda ffenna tweyimirire, buli muntu abuuza ekibuuzo ekimu naye bannange musajja yasiramuse ebyaddala ekigambo mukyewulidde okuva mu kamwa ke. Yasiramuse tumusabire kimu Allah kumunyweza na kumwongera maanyi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebalina mu kubumbira. Tusaba Katonda abawulungi abamawulire namwe mwebale kujjana mbeerako naffe leero. Tusaba Mukama Katonda ffenna atweyimirire. Malik.
Yeah. Okay. Let me pass. It's a crown now. I can eat. It's a total package. Yes.